Oluvannyuma lwa His Excellency Bobi Wine wiiki eno yennyini gye tugenda maaso n'okuba nga tukuba amabega, ogenda maaso n'okuba nga abeerawo mu maaso ga mutabani we, ng'agenda maaso n'okuba nga afubutuka emisinde egy'akafubutuko, n'ogenda maaso n'okuba nga mukiyaringa. Little did he know that he was also going to get another win this very week. Gye tugenda maaso n'okuba nga tutambuliramu. Awatusookera wali His Excellency Bobi Wine we yali mutabani we Solomon Kampala Kyagulanyi we yali agenda maaso n'okuba nti nadduka misinde egyo, yagenda maaso n'okuba nga amuwa obubaka obwali bugamba nti so this young man Solomon Kampala Kyagulanyi had decided to take a completely different path from mine. It was the very first time for me to physically see him running, and I was quite impressed. The boy is fast. I keep going, son. Impossible is nothing. Hopefully one day you will proudly carry our national flag like all the legends that came before you. Let's go, champ. Ngagenda maaso n'okuba nti ayozaayoza mutabani we, ng'agenda maaso n'okumugamba nti mwana mulenzi Solomon Kampala, Bobi Wine gwe gwabadde omulundi gw'okuba nga gulaba mwana mulenzi ono ng'adduka, era agamba nti kyagenze maaso n'okuba nga kimwewuunyisa nnyo engeri mwana mulenzi ono gy'agenda maaso okuba nga akolamu ebintu, era n'amugamba nti agenda maaso n'okuba nga akola bw'atyo asobola okuba nga eggwanga nnyaffe Uganda agenda maaso n'okuba nga ali making a proud mu buufu obumu oba obulala. Wabula ate wakati nga tukyayogera ku ky'okumaking eggwanga nnyaffe Uganda proud, His Excellency Bobi Wine alabika naye nga ekkuba eryo ery'okubeera nti nnyaffe Uganda emwenyumirizaamu agenze maaso n'okuba nga alikwata bulungi nnyo nnyini ddala nesekukwata yenna. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 13 mwezi gwa January omwaka 2024 agwe tugenda maaso n'okuba nti tulimu era nga tugenda maaso n'okuba nga tumoga. His Excellency Bobi Wine ng'ekifaananyi kyogenda maaso n'okuba nga olaba eddakiika eno yagenze maaso n'okuba nga awangula award Sema award eno nno His Excellency Bobi Wine gyagenze maaso n'okuba nga afuna yeegatta ku zimu ku ezo zagenda maaso n'okuba nga afuna nga bwenja okuba nga nkutegeezaako maaso awo. His Excellency Bobi Wine nessanyu ery'ekika ekyawaggulu yagenze maaso okuba nga akozesa omutimbagano gwe nagenda maaso okuba nga awandiika obubaka obulaga essanyu ery'ekika ekyawaggulu amwe yagambidde nti we have won the Audience Choice Award at the Cinema Eye Honors 2024 in New York. We are grateful to the team that has been involved in the making of the documentary film Bobi Wine, the people's president since 2017, and the struggle continues. Nti tugenze maaso n'okuba nga tuwangula Audience Choice Award mu award ezimanyiddwa nga Cinema Eye Honors eza 2024 wano mu kibuga New York. Atugenda maaso okuba nga twebaza ttiimu yonna egenze maaso n'okuba nga yeenyigiramu mu kukola kwa firimu eno eya documentary emanyiddwa nga Bobi Wine, the people's president okuva omwaka ogwa 2017. Era Bobi Wine awe yagenze maaso okuba nga agatirako n'agamba nti the struggle continues. Nti oba okutoba akugenda bugenzi maaso oba gwe ayinza okubeera eyo manya nti katandika butandisi. Okuyisaako by the way Bobi Wine abantu be yagenze maaso n'okuba nga awangula mu category mwe yabaddemu abantu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Category eyo Bobi Wine yabaddemu eya Audience Choice Prize Award mwabaddemu abantu 10 bweddu nga naye kennyini ogenze maaso n'okuba nti omubalirako ojja kujjukira nti award zino zibadde za mulundi gwa 17 zimanyiddwa nga Annual Cinema Eye Honors. Era bw'obanga ogenze ku website ya award zino n'ekifaananyi kya His Excellency Bobi Wine kwekiri ekya firimu ye wabula obuwanga katubuteeke nnyo ku Bobi Wine be yagenze maaso n'okuba nga akuba n'agenda maaso n'okuba nga awangula. Mwabadde mu firimu emanyiddwa nga 20 Days in Mariupol ey'omu Stars Love Channel n'agenda maaso okuba nga agidirectinga. Mwabadde mu kafirimu akamanyiddwa nga American Symphony Bobi Wine yagenze maaso n'okuba nga nakaakakuba. Mwabadde mu kafirimu akamanyiddwa nga Beyond Utopia ako ka directing wa Madeleine Gavin ojja kujjukira nti
firimu ya His Excellency Bobi Wine yagenda maaso n'okubanga edirectingibwa omwana owaffe owawana amanyiddwa nga Moses Bwayo ate ne kwegattako Kierupe oba omusajja omuzungu amanyiddwa nga Christopher Sharp. Mu kategori eno y'emu mwabaddemu akafirimu akamanyiddwa nga Confessions of a Good Samaritan. Kano Penlane yagenda maaso okubanga akadirectinga ate ojja kwerabira movie emanyiddwa nga The Deepest Breath. Kano Laura McKinney yagenda maaso okubanga akakwatamu. Mwabaddemu firimu endala emanyiddwa nga The Eternal Memory. Maite Albadi yali director wa sinema eyo. Mwabaddemu kafirimu akalala akamanyiddwa nga Invisible Beauty. Kano kagenda maaso okubanga kadirecting wa Bethan Hardison ne Frederick Cheng. Mwabaddemu kamovie akalala akamanyiddwa nga Joan Baez a Noise. Ako Karen O'Connor, Mary Navaski, wamu ne Miyav Oboye bagenda maaso okubanga bakadirectinga. Era mu kategori yemu mwabaddemu kamovie akamanyiddwa nga Smoke Sauna Sisterhood. Ako Anna Hintz bagenda maaso okubanga akatuulamu mu buufu obumu oba obulala. Wabula nga bwengeze maaso okubanga bakumenyeramenyera mu mukwano gwange bano His Excellency Bobi Wine yagenze maaso n'okubanga bonna abakuba ttale agenda maaso okubanga award agenda maaso okubanga agibajjako n'agiwangula nga bwogenda maaso okubanga omulaba ng'agikutte busimbaraara wamu mu mbeera emu oba endala. So a big congrats to Bobi Wine wamu ne the whole team okuli Moses Bwayo director wamu ne Christopher Sharp amubuufu obumu oba bulala. Still ebifaananyi byogenda maaso okubanga olaba biriwo olwansonga njagala okujjukizaako gye buvudde bw'obanga ojjukira bulungi nnyo mukwano gwange. Omwaka oguwedde guno gwe twakagenda maaso just okubanga tukuba amabega mukwano gwange. Mwezi gwali gwa Desemba, mwezi ogwo gwa Desemba gwe tugenze maaso n'okuba nti tumaliriza His Excellency Bobi Wine ate era yagenda maaso n'okubanga addamu okubanga abaako ekyenjawulo kyafuna. Bwe yagenda maaso n'okuba nti firimu yeeno oba documentary firimu eno emanyiddwa nga Bobi Wine the People's President yagenda maaso n'okubanga eshortlistingibwa kulwa 96th Academy Awards oba award zino omulundi gwazo ogw'ekyenda mu omukaaga. Best documentary feature category ojja kujjukira bulungi nti olunaku olwali lwakuna was December nga 22. Yes, nzijjukira bulungi lwali December nga 22. His Excellency Bobi Wine by the way agenda maaso n'okuba nti firimu yeeyo oba documentary eyo egenda maaso n'okuba nga shortlistingibwa aba Academy of Motion Pictures Arts and Sciences mu categories ez'enjawulo okuba nti firimu eno yagenda maaso n'okuba nga evuganya mu the Oscars. Awards zoyinza ogamba nti ze zikyasinze okuba nti zirina ekitiibwa kinene nnyo. Zirina ekitiibwa kinene nnyo award ezo eza Oscars. So tulinde ojja kujjukira nti Bobi Wine alina okubeera nti documentary firimu ye enerwanagana ne documentary films endala nga 67 mwe bajja okuba nti bajja 15 ezijja oteekebwa mu kategori eyo ey'akamalirizo. Oba okitegere ekintu ekifaananako bwe kityo. Nagambye nti documentary film eno ya directing ba Christopher Sharp wamu ne mwana mulezi Moses Bwayo ate nga Sharp oyo omukulu amusajja nakinku nnyo mu bintu ebikwatagana ne sinema. So tujja kulindirira bulindirizi tulabe bulabi nti ebintu binaagenda maaso n'okuba nga bi-unfoldinga bitya mu mbeera emu oba endala. Kubanga ojja kujjukira nti bukya firimu eno documentary firimu eno egenda maaso okuba nga efuluma ebadde ey'enjawulo ennyo nnyini ddala. Ojja kujjukira nti aba National Geographic be bagenda maaso n'okuba nga bakakwata ne bagenda maaso n'okuba nga bakabunyisa. Oluvannyuma lw'okuba nti bakabunyisa kagenze maaso n'okuba nga ensi yonna ekalabira ddala. Era ojja kujjukira ne mu International Documentary Award awo
kagenda maaso n'okubanga keegiriisa bwegiriisa. So tujja kubanga tulindirira aba congratulations to His Excellency Bobi Wine mu buufu obufaananako bwe butyo mukwano gwange. Abwekityo nga sinneeyongerayo mukwano gwange kankwanjulire Agape Christian School lino lisangibwa Buwama. Ojja kujjukira nti no school fees osasula $65,000 zokka ate nga ssomero lya kisulo kyokka. Akuba ku namba z'olengera ku screen mukwano gwange nkugambye lisangibwa Buwama ova Katebo Road. Ojja kujjukira nti no ssomero lya primary akuva ku nursery paka ku P7. Agaliwo ye YouTube channel, likinga video ena basiddyo omusunsuzi. Thank you.